challenge kizosanze mu kuyimba kuno? Mu kuyimba of course nyingi. Mulimu harassment, ngezo sexual harassment. Ebikutuwako bino tero biropera mamiwo. Ntera kubanga era amanya. Embeera omwana gyayitamu gyatugambye mwagifunangako? Kakati era of course tebeeza bagifuna nnyo. Bulobera ne exposure. Obeera n'abakutunuulidde buli kaseera ng'oli alowooza nti alina kukutwala. Mama Joanita, ogamba otya? Owaayo ate kati tukulabye n'omuyimbi ani oyo gw'otambudde naye olunaku lwa leero? Muyimbi muto. Naye manyi esala agamba abayimbi nti bato kubanga mu kuyimba tewabeerayo muto. Naye muyimbi. Naye ono muwala wange nze maama we. Katonda yampa abaana babiri nampa ow'obulenzi nga mmwe n'embeera n'obuwala Katonda y'obuwala eno. Atubuuzeeko. Ababuuzeeko mwe bato bakuyita. Hello, Matiwiti. Stage name ye Matiwiti. Ate gali ag'omukyalo. Matilda Whitney. Mama yakuyingiza okuyimba oba talenti eri mu ggwe? Byonna bikolagana wamu kubanga era n'ewaka tulinayo kiva waka. It's rooted in us. Okyasoma? Music industry engeri erimu competition y'amaanyi weetegese otya? Neetegese bulungi kubanga bendi nabo si bantu boyinza okuteekamu ezzalawo nti oba ki kubanga abakulu banjigirizza njigiridde okuva ku bantu abakulu abansinga okulinga Mami Matovu, Uncle Sewa, Mita Uncle Sewa, Mami Sewanyana, Haman n'abalala bangi. Oyimba style ki? R&B, Afrobeat, waliwo ne Baksimba raga, like Bakswaga, and mwakiyimpya ya ne mukigamba nti bakita Bakswaga naye bakita Baksimba ne raga. So amongst other Mama byayimba tebikunyumira binyumira kubanga simanyi kyenalibadde senga sijjajja wange. Ebiseera ebisinga abazadde naddala kati nga maama wo waba muyimbi aba tayagala mwana we ayimbe. Nze ndyoke kubanga nasoma kuyimba Makerere University, so nasoma kuyimba, so tewali buzibu senga yali badde agaanirawo era ayinza okuba yakkaka. Tekisoboka muswalize wano. Tekisoboka kubanga nali nkyagala era nti nakisoma nga nkyagala. Nga wankajja mu industry eno maama we yakusibirira ntandaki? Mbeera muwulize, mbeera ali discipline, simanyi bwenyinza kivuunula omwana ow'empisa ndowooza. Yes, mbeera discipline, mbeera organized, kwataganye nnyo n'abantu. Challenge kizosanze mu kuyimba kuno? Mu kuyimba of course nyingi. Mulimu harassment, ngezo sexual harassment, abantu bakusaba ebibatu naye you must understand no standing our ground, you're better focused. So that was one challenge, and another challenge was abantu bagala nnyo okwongeraganya ne bakadde bange oba abansookawo ekitasoboka kubanga buli muntu abane talanta ye ate muli mu ngeri ye so lakwana ddoboozi lyenkanankana mama wange. Oyogedde ku nsonga y'okutega ekibatu. Yes. Okisanze wambayimbi mba producer mbani? Mbonna n'abantu ababulijjenno tugambe no mu industry. Yes. Era ne mu producers bayimbi. Yes, naye nze ndi focused. Kati ba producer bo bakitega batya? Soko tunyonyoleko situation ya kutoka koko. Naye nze ndi mugumu era tebasobola kubanga era nakula Kisajja ngambe ate aberimbika mu bwa manager nakyuka nga ze okumanaginga music wolumane yekyusa wali bafunyeko? Nedda mwana watu naye kubanga nali focus nnyo nyina team enkwasaganya eri strong eri professional. So tesobola kwamu obuntu era kibono babeera kikugira naye babeera ba nungamya ekigambo ekituufu. Obubaka weere eri abawala abatonga ddala nga ggwe abayingira industry nga bamanyi bajja yitirawo mu ngeri y'okubatega ekibatu? Tekisoboka kubanga industry eno nzibu ate nnyanga kubanga olina okubanga oli focused. One, olina okubanga tosobola kubuuka madaala oba kyemba nkugamba nti tosobola kugamba nti from 0 to 100. Olina okugenda through processes. Olina okubanga ojja through upcoming or no maturing then better. Nanti abamu agamba nja kuyisaawo okola kino ne kino. Kiba kizibu nnyo. Oli exceptional olina eddoboozi eriri exceptional. Simanyi na oyinza kiyita banga Whitney Houston obanga Celine Dion, people like that. Ebikutuwako bino tero biropera mamiwo? Ntera kubanga era amanya.
Mama. Tubeera bwe tutibamu. Mama ne Mami. Omwana atera okulopera ebintu bino nga bimutuuseeko. Kakati omanyi ekirungi ky'okulambika omuntu ayingira industry eno kintu kya muwendo era nakyo muwaatwa gwe tuyina okufuna abantu abayamba okulambika abaana abagala okuyingira mu eno industry kakati basobola babeera naye netugezako okumulambika nti eno industry nga bwogirabanga ennyango naye ya bbeeyi era omuntu yenna agiyingira ng'alowooza nti byakufunirawo byakukola kubanga mulimu si hobbe waliwo batwala music nga hobbe naye bwe oyagala ogitwale ng'omulimu era emirimu gyonna gibeera n'ebisoomooza kino ekisoomooza olina okyegendereza olwobeera n'exposure ennene obeera n'ebisoomooza bingi olina okubyetegekera era omanye bwebikwata naye nammwe ku myaka gyammwe omwabeera nga bavubuka embeera omwana gy'ayitamu gy'atugambye mwagifunangako kakati era of course tebiyinza buli lwobeera n'exposure obeera n'abakutunuulidde buli kaseera ng'oli alowooza nti alina kutwala naye olina ngaera bagambye nti olina kubeera ng'omanyi kyoyagala nti bwemba nga ndi muwala muyimbi mulungi saagala olalowooze nti alina kumala gantwala kubanga andabidde awo ate omulungi ne bwe giba myaka 10 ovaayo bw'obeera ng'onobeera muyimbi mulungi kiringa nammwe emirimu kati abali mu midiya omukumu otwali mu midiya nga mulungi nnyo ne bwe banakunyigiriza ne bakuzisa ebbali katonda akera ekiseera nakuvunula n'ovaayo kisoboka mami katukomewo eri omwana omwana oli mufumbo tekisoboka naye ng'olinayo omuntu oba otiddeko okyogerera mu maaso ga maama sirina I am really straightforward. Mami yakugamba omwami omulage ng'olina emyaka emeka tekisoboka kubanga buli omu alina ebbeetu everyone has a right because I'm a woman empowerment advocate so manye human rights z'abakyala n'abavubuka oyagala kusooka kukaddiwa tekisoboka kuba ne wamala okusoma olinda ki oba mama kulinda era ekiseera we kinaatuuka mu ddya tujja kubeera nga tubalambika era nga tubagamba kiseera kigi n'emyaka kati ng'egigyo omwana alina okuba nga alinayo gw'atunuulidde eri kale omusajja wo gwe wandiyagadde bisaanyizo ki of course alina okuba nga ali god fearing ng'atya katonda era ng'amanyi kikyaliko ekifaananyi kituwe bulungi nga mutonotono omweru muddugavu batulinde bakola bati lindako oba mami omuntu gwe yakutuma ebisaanyizo tonamba bisanga akatalekeka banaye mwenna haipupa uno wano azze awadzize tubeereyo tugendeyo munda tusupportinge twagalane music industry fenna not only music but also dance and drama nga tumaliriza n'emyaka emeka wali ensonga kisa atasanyukirako munne abeera wa bujja abana mulogo yo bandi egamba etya bandi katonda atukuulire tubadde n'ekisa kinene omwaka guno tutambudde twakakomawo okuva e South Africa twali twakava e Canada ne Bungereza era kati tutandise okukola emirimu gyaffe tukola tetuwumula nejjo twakoze mukikola mutya nga bandi yammwe outstanding okusinga bandi endala zonna anti bandi ekisooka ebeera teamwork n'omulimu guno gwokola togukola wekka manya nti oli akwata gwe n'okwata kino gwe n'obuuza ebibuuzo mwenna mubeeranga ttiimu n'olwekyo buli omu alina okuyiga okuwa munne ekitiibwa bw'owa banne ekitiibwa n'okolagana nabo bulungi mwenna mugenda bulungi mu maaso banne bo bayisaamu amaaso kubanga golooza nti gweoyimba nnyo 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 kati ono akuba ekibuga n'omuyisaamu amaaso omanya temusobola kubeera wamu tulanga ayiga okuwa munne ekitiibwa yengeri okwaja mugenda mu maaso tulaba nga Afrigo Band eri nnyo ku nnyimba enkadde tusuubirayo obuyimba obupya ati nze newunya bw'ogamba ennyimba enkadde ng'ate yakakola teri mubi oluyimba lwe bayita teri mubi tolumanyi oba teri mubi ku nsi omukyala ojja kubuuza abo bano mu myaka ng'esatu ebiri anti si gye gyokka music bwatyo si bwabeera ate ekirala ekikolwa ennyimba empya nnyingi naye lwakuba temujja zimanyi singa mujja gye tuba singa muzimanya nti gyeziri kati olwo lwakuba mwalulaba kubanga kweruli n'ennyimba nnyingi Afrigo zeyine ate empya wamu n'enkadde kubanga enkadde era waliwo abakadde bakyazaagala ate n'empya era waliwo abato abaziriko njawulo ki eri ku music y'okuba ey'abavubuka abannaku zino abayimba
yayimba ennyimba ne lukuba mwezi gumu oba weeks 2 nekitali ku nnyimba zammwe ng'ezammwe nti ennyimba ezaffe zibeera n'okuteekateeka kungi tobeera omu nze bwende tolimba nga Joanita gwe nga gwe okuba gita beesi onaakuba solo onaakuba ngoma ono keyboard buli omu alina kyagattako bwakigattako ekifuula oluyimba ze nyinza oduleeta mu drive nga nti oluyimba luno njagala lubeere mu lumba binagamba nedda ntusana kubeera zo olijja okubeera nga lunyumira abantu n'olwekyo bagamba nti bwe mubeera awamu ne mugatta emitwe emingi gikola ekisinga obulungi negiri giba mitwe mingi n'abaako wagita producer ani naye ennyimba teziwangaala nze ndowooza enjiya yaabwe nayo ndala ate bagamba obukadde buki magezi n'ekyo tulowooza nti abantu abakulu enjiya yaabwe n'enteekateeka yaabwe ey'oluyimba lwabwe era njawufu bwe tunulira ennyimba za Elisha Mawamala tunulira ez'abatata baffe ba class Kawalya Galeti ennyimba zaabwe zaali ndala olaba ne kadongo kamu yaliwo ekiseera ekyo w'abasajja ba Sebadduka yakola oluyimba baluyita eddama erya Chwa mu kiseera ekyo bwe yalukola paka leero bw'otunulira abasajja ba Sebata bayiye ennyimba zaabwe n'olwekyo si kitono nti kitono oli awaayo obudde bunene n'okubuuza munenaga nti nda kati nolufulumizza lusaanira bwe ruti nakyo kiyamba okulaba nti oluyimba lwo olufulume lubeera nga lusaanira Maama Joanita wandise amaziga nga mangi ennaku zino mu bayimbi baffe ate amaziga nga gakyoba abayimbi abasajja ennaku zino nga bakaabakaaba nnyo abasajja buli amala otegeka ekivulu akaaba buli afuna ekizibu ayita kamera ng'akaaba kakati ekikwewunyisa nakyo kikulu nnyo bayiga ekonomi wetugitunulira mu nsi yonna okuba ne twava mu covid ebintu byakyuka nnyo n'olwekyo olina kubeera ng'oli musukkulumu oba oli awo okufunamu ekonomi yakyuka nnyo ebyenfuna tebinaba kutereera wonna n'olwekyo olina okwegendereza ng'ogenda okukola enteekateeka ya sho ennene kubanga okumanya abantu n'embeera olaba sizoni ng'eno abaana bakadde awaka babasaze weeks 2 ku ssomero kitegeeza omuzadde ayinza okuba nga badde teyeetegese ne weeks 2 agenda kuba nga alina okulabirira abaana baddeyo mu February almost first week of February emyezi ng'ebiri oba esatu nga bali waka ezo zonna ssente kati omuntu yenna ateekateeka ebyensanyusa olina okwongera obalirira otegeere nti ensi n'embeera gye tulimu bigenda kuba bitya bw'otookola ekyo nooza tumala otegeka butegesi oyinza okufuna obuzibu kubanga embeera y'abantu n'enfuna byawuka naye bano betugambako ebivulu byabwe bibadde successful buli amaliriza ekivulu nga kikoze bulungi nnyo akomawo n'akaaba nazza ebizibu by'embaga kati eyo mbeera ya muntu siyinza yagyogerera kubanga oli bw'abanga kyayogera kiri ku ye kiba ku ye mbeera mukyamu okugamba kigenda kukyogerako kubanga mba nkuyinda omuntu okukaaba kya buntu era ekiba kimuluma ye yaba akimanya siyinza kubeera nze nga nzenyera okimuddiramu yabasobola okukyeddiramu gwe ng'omukyalo omuganda oyogera ki ku musajja okukaabira mu lujjudde okukaaba kya buntu si kuba nti musajja mugambi oba muzungu okwegamba omuntu yenna bwabeera nekimunyigiriza mu bulamu waddembe okukaaba watali afudde okufa ate kikwewunyisa olabye omuntu akaba olw'essanyu anti waliwo tears of joy naye ziri teziba tears of joy kakati ati kyegambye waliwo ate asanyuka era ye n'atakaaba newabeerawo era ayise mu buzibu obunene nnyo era n'atakaaba ate wabeerawo ayita mu ssanyu n'akaaba oba n'ayita mu nnaku n'akaaba kakati okukaaba kya buntu era kisinziira ku oyo n'ekizibu kyafunye ekimuleese essanyu oba ekimuleese ennaku n'asalawo akaabe